ekyo kyekibuga Hoima. Abaana b'e Hoima n'engalo kiri emabega. Ab'e Busia muwulira mutya? Ab'e Busia muwulira mutya? Abanyoro bakikoze. Abanyoro bakikoze. Abaana b'e Busia muwulira mutya? Legere sanyu. Bobby. Oh, abanyoro bakikoze once again. Bavuganya abana b'e Busia. Oh, ayayaya, muntu ku muntu. RDC muswadde kino kiri Bunyoro. Oli ku Gato TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi Omunyoro omulangira we Bunyoro n'engalo ekiri Hoima. Atanashe wulira kye bayita silent campaign. Abaana b'e Hoima ekya silent bakiganye. Police deployment y'amaanyi nnyo mu kibuga eky'e Hoima. Deployment y'amaanyi nnyo nga mukibi yatuuse dda ndabawo emmamba, ndabawo zikabangaliza poliisi n'ebirala. Bano abasajja batya nnyo. Era nga poliisi emaze okubulookinga ekkubo lye twayiseemu jjo ery'omu kibuga. Bamaze okubulookinga ekkubo ly'omu kibuga we twayise mu kibuga wakati. Ab'omu Katale Main Street temutulabyeko poliisi. Banange temukaaba lwa ssanyu. Abanyoro we batuwe bakikoze. Nabanja okigambire nyohe okiziikire. Kandi erizo abanyoro baza mu numbers okwerorera to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. History in the making. You have made a statement. Abaana ba Bunyoro, you have made a statement for you. Kabangali ya poliisi yayagala yitawo naye yalemereddwa ddi olwannamungi w'omuntu teyina weeyita afande kakkana toyina by'ogenda kukolayo.
just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.